Praise the living Jesus, Calvary greetings and shalom to you. Manya nedobozi omutume Brian Bajimbe Maka okuva mu gate of Heaven Ministries International Namuwongo Namuwongo. So mwebaza moyo mutukuvu bamwe mwena bakozeseza kugabana videos zino n'okuzisharinga abasubscribinze ate abayimirira naffe mu buweereza kubanga abaweereza amazima gali nti Mukama abuteekawo naye ate era ateekawo bantu okusobola okulaba nga butambula era nebaza Mukama kulamu mwena. So njagala bategeeza nti ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna omwaka guno tugenda weza omwaka gumu nga lumu ogwokuna omwaka guno Ground Ministry tugenda weza omwaka gumu however online tuweze emyaka egisukka mu ebiri. So tujja kubaayo n'okwebaza Mukama n'okwebaza Katonda n'okusanyuka iwaawo n'okulya n'okunywa tukkiriza Mukama tugabirira twetaagayo nate omukono gw'omuntu Mukama gwakutteko okuyimirira naffe oba oli awo mu nsonga eyo nga naffe twongera okusaba mu linnya lya Yesu. So olwaleero ndowooza eno vidiyo erabika okuba nga esukka mu ey'e15 oba 16 ezisinga zirimu kusomesa birooto, naye olwaleero size kusomesa birooto. Olwaleero nzize okusomesa ku kye bayita okuyitibwako. Oba otegeera otya okuyitibwako? Olwaleero ngenda kuba belief oba ngenda kukola vidiyo enyimpiyimpi okusinziira ku za bulijjo sobole okulaba nga tuyiga. Ekisooka buli muntu Mukama yeebazibwe ali mu mubiri wali mu mwoyo. Mu kuba mu mwoyo gye wali n'okabirira Katonda ti Mukama njagala kugenda kuweereza, ndaba gundi gwe wateeka mu ministry eno oba mu buweereza buno ndaba nga kizanyiddemu, naye nze ntuma ngenda kuyimirira. Sobola ebigambo biwayogera ng'okyali mwoyo nga Mukama tannaba kuleeta. Mukama n'atunulira emyaka n'ategeera mu 1992 tojja kusobola biro ebyo, n'ategeera nti mu 1975 tojja kusobola, n'agamba kale kamuweereze mu lubuto lwa nnyina mu 1995. So kitegeeza tunaagenda oyingira 22 nga mukulu akuze asobola okuyimirira ku lw'ebiro ebyo. So Mukama n'akuleeta mu mulembe guno oba mu biro bino by'osobola. So naye ekyakuleesa kukola kuweerezaako oba kuyitibwa, ekitegeeza ye wali ovaayo mwawandiika oba wasindikibwa ng'olina ekikuleese ku nsi. Ekyakuleeta si kuwasa, ekyakuleeta si kuzaala, ekyakuleeta si bino nabiri, wabula kuweereza Katonda. Era bw'oddayo ojja kuwembalirira ku biki ebyakutuma naki ekyakulemesa okubikola. So nsisinkanya abantu bangi nga babuuza ebibuuzo, okuyitibwa kwange kwe kuliwa, nayitibwa kukola ki, nga babuzaabuzibwa. So njagala nkubulire olwaleero mwana wange ampuliriza nti okuyitibwako okukulu, okuyitibwako n'okuyitibwa kwange kuli kumu. Kwe kuno oba okuzuula okuyitibwako kwe kuno. Okuyitibwako kwe kulira eddoboozi lya Katonda, kwe kuyitibwako. Tolina kuyitibwa kwankalakkalira ate era olina okuyitibwa okwenkalakkalira mu maaso. Tolina kuyitibwa kwankalakkalira naye ate mu maaso olina okuyitibwa okwenkalakkalira. Kikyentegeeza nti nja kubuuza ekibuuzo nti omwana ewaka alina mulimu ki? Omwana mulimu ki gw'alina ewaka? Kukima amazzi, kwoza bintu, kwoza ngoye, keera lujja? Nedda, talina mulimu gwa nkalakkalira. Omwana ewaka tawana mulimu gwa nkalakkalira. Otherwise singa omulimu gwe gwali kukima amazzi oba kusenyanku ebaali mugambye ebirala yaliganye nti nze maama sigenda kukuleetera buto ku dduka ogwange gwa kukima amazzi nagumaze, maama sigenda kwoza ngoye ogwange gwa amazzi, maama sigenda kola bije ogwange gwa kino. So okwo si kwe kuyitibwako era si kwe kuweereza kw'omwana, wabula okuyitibwa kw'omwana oba omulimu gw'omwana ewaka guli gutya? Guli gumu, gwe gw'okuwulira eddoboozi lya nnyina oba kitaawe oba oyo amukulembera
gwali naye waka kwe kuwulira eddoboozi ery'omuntu amutwala oba mukadde we. So gwe mulimu gwe, kitegeeza ki nti eddoboozi lyamutwala oba mukadde we alina okuliwulira buli ssaawa buli ddakiika. Nti leero maama asobola omugamba mpeereza olweyo, ate ne wayita eddakiika 3 n'amugamba yiwayo amazzi gano, ne wayita eddakiika 5 genda kuwuza oleete amazzi, ne wayita eddakiika 6 n'amugamba nti genda ku dduuka oleete butto. So kitegeeza ki? Kitegeeza nti omwana oyo omulimu gw'omukulu kulira ddoboozi lya nnyina oba erya mukadde amutwala n'okukola ekyo ekimugambiddwa kwe kuyitibwa kw'omwana. Naawe omukkiriza, naawe omulokole, okuyitibwako okukulu mu bulamu buno kwe kulira eddoboozi ly'oyo eyakuyita, kwe kulira eddoboozi lya Katonda. So Katonda kikyayogera, Mukama yeebazibwe. Tosobola kuŋŋamba nti nze Mukama yampita kwetikka mizindalo mu kkanisa, kyekyo kye yampitira. Nja kubuuza ekibuuzo, bw'onoogenda mu kyalo etali mizindalo, bw'onoogenda mu kkanisa etali mu mizindalo, okuyitibwako kunaaba kuzikiridde. So kitegeeza nti okuyitibwako okukulu kuwulira ddoboozi lya Katonda. Kikyakugamba bw'akugamba nti gaba gaba, bw'akugamba nti siiba siiba, bw'akugamba nti tendereza, bw'akugamba nti kwegayirira, bw'akugamba nti kola kino kola kino kola kino, eddoboozi eryo oliwulira n'olikola, kitegeeza oba oli mu kuyitibwako. Naye amukuwulira eddoboozi tufunamu abantu ba mirundi ebiri. Tufunamu abagonvu ne bakola n'abajeemu. So okujeema kuva mu kuwulira n'otakola. N'omwana gwe bayita omujeemu ewaka kwe kuwulira ebigambo bya kitaawe oba ebya nnyina n'agaana okubikola n'abireka awo, kibamutumye n'akireka. Naawe buli lw'ogaana okukola Katonda kyakuyise oba oli kyakutumye okukola oba oli mujeemu. Katonda bw'aba atuyita buli kyakugamba nti kola kino, kola kino, kola kino, kola kino, kola kino, kiba kikusindika mu ministry oba oli awo olunaku lumu ey'enkalakkalira. Lwaki? Kuba nkugambye nti tolina kuyitibwa kwa nkalakkalira ate olina okuyitibwa okw'enkalakkalira. Siri kubuzaabuza nti bwe tuba tutandika kuba akafaananyi abantu abulira enjiri ku luguudo, abantu abulira enjiri ku luguudo batandika nga sinaba na kuzaalibwa, naye njagala ombuulire nti gundi ye ya stage ngano Mukama bwe yamuwa kati agenda myaka 10 wali no. So Katonda bw'aba atuyita tuwulira eddoboozi kyasinga okutwetaaza. Bw'owulira eddoboozi lye n'agamba genda ku luguudo obulira enjiri, bw'ogibuwulira ojja kuyita emyaka 2 ataakulage ng'akujje ku luguudo akusindike mu ddwaliro. Bw'onoowulira n'ogenda ojja kulaba ng'ataakusindise mu buweereza mu church oba mu ministry. Bw'onookkiriza n'ogenda ojja kulaba ate ng'akugambye genda otandikire wano. Bw'onookkiriza n'ogenda ate ojja kulaba ng'agambye nti kati oli musumba. Naye bw'onoogaanira oba n'ojeemera ku level ey'omunjiri y'omu ddwaliro n'olemera awo, ogenda kuba mujeemu era ogenda kukona, ogenda kuwulirako emyaka omale tuleme kuddamu okukuwulira. So kitegeeza nti okuyitibwa okukulu ssebo banya bampuliriza kwe kuwulira eddoboozi lya Katonda n'okola kyakugambye. Bw'otakola oba ojeemye, bw'ojeema osigala awo. Amazima gali nti omwana waagwa P2 tebasobola mutwala mu P3, omwana waagwa P3 tasobola genda mu P4 okujjako nga bamukuludde. Ate ewa Katonda tebakulula. Katonda kyakugambye kyokola kwe kuyitibwa. Kati eyeebuuza okuyitibwako tandika okukola. Kati kikyakugamba agamba kubuulira njiri. Newe obanga oli nabbi, Mukama yeebazibwe, newe obanga ogenda kuba nabbi ow'amaanyi, olina kusooka kugondera kikyakugamba eddoboozi ly'owulira. Naye enkulagulako negamba nti oli nabbi oba oli mutume, kitegeeza olina kutandika n'ekyo kyolina okukola. Tandika nettoyo kubanga yeriwo finansinga obuweereza kibanga kyekiriwo okola bino. So mu kukola ebyo ogenda kugenda ate mu buweereza obuli permanent. Nja kuwa omusajja wa Katonda ano mu Isaaya 6 mu mwaka Isaaya 6 otandikirawo. Mu mwaka Kabaka Uziya mwe yafiira, nalaba Mukama ng'atudde ku ntebe empanvu eyagulumizibwa n'ekirenge kye nga kijjula yeekaalu. Basiraafi baali bayimiridde waggulu we, buli omu yalina ebiwawaatiro 6, ebibiri yabibikka ku maaso ge, n'ebibiri yabibikka ku bigere bye, n'ebibiri yabibuusa. Omu n'ayogerera waggulu eri munne ng'agamba nti mutukuvu 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 Mukama ow'eggye, ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye. N'emisingi gy'emiryango ne ginyeenyezebwa olw'eddoboozi ly'oyo eyayogerera waggulu
ennyumba nejjula omukka ne ndyoka njogera nti zinsanze kubanga nfudde kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu era ntuula wakati mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu kubanga amaaso gange galabye Mukama galabye kabaka Mukama ow'eggye. 6 omu ku baserafi n'alyoka abuuka n'ajja gye ndi ng'alina eryanda eryaka mu ngalo ze lye yali ajje ku kyoto n'ennamagalo n'alikomya ku kamwa kange n'ayogera nti laba lino likomye ku mimwa gyo era obutali butuukirivu bwo buggiddwawo n'ekibi kyo kirongooseddwa. Ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti naatumaani era anaatugendera ani? Ne ndyoka njogera nti nze nzuuno tumanzi. Haleluya. Isaaya kiki tuyiga ano? Isaaya yawuliranga ddoboozi okuva mu ssula esooka, yawuliranga ddoboozi Katonda yayogeranga. Isaaya n'agolokoka n'agenda abulira enjiri ku luguudo. Katonda n'ayogera, Isaaya n'agenda alagula. Katonda n'ayogera, yawuliranga eddoboozi. Kitegeeza teyalina okuyitibwa kwankalakkalira wabula omulimu gwe gwali kuwulira ddoboozi era n'akolanga eddoboozi lye bimugambye. Haleluya. N'akola eddoboozi kye limugambye. So bwe yakola eddoboozi lye bimugambye, tulaba chapter esooka ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna, ey'okutaano. Mu chapter ey'omukaaga Mukama gye yamusisinkanira n'alyoka amulongoosa n'alyoka amutuma okutuula fule mu ofisi ey'obunnabbi. So kitegeeza okuva eno yonna yawuliranga ddoboozi n'akola. Naawe kye weetaaga kuwulira ddoboozi okole eki kyakugamba. Akugamba kutendereza, owulira kusinza, owulira kwegayirira, owulira kusaba, owulira kusiga, owulira kubuulira njiri. Ddoboozi kiri owulira ekyo ky'oba okola gy'ogenda okusanga ofiisi nabbi biki n'ebirala. Njagala nkujjukiza kino nga mmaliriza nti omwana batandika okumulaba naddala mu bazungu abeera wa myaka 3 ne bategeera nti ne bamuteerawo ennyonyi, ne bamuteerawo ekyalaani, ne bamuteera buno obunyonyi obutono, ekyalaani, omupiira n'ebirala. Kye balaba nga ne bamugoberera mu kindergartens ezo, kye balaba nga agenda alemeddeko, akitaddeko obwongo bwe, bategeera nti ono ali kino. Ne bamukwata ne bamutwala ku ssomero oba ne bamutwala mu layini eyo ekyo kye bamulabyemu. Naye gye bakoma okumutraininga agenda afuuka. Tugeze bamulabyemu busawo okuba mpiso ku myaka 3, agenda ofuuka omusawo nga wa myaka 25 oba oliawo. So kitegeeza ki? Nti yatandika okutraininga nga wa myaka 3 yebakimulabiramu, kiviiriddeyo okuba fule ku myaka 25. So mulimu okugumiikiriza n'okusoma, okubwa emigo, fiizi, okugwa ebibuuzo n'okubwa tests n'ebirala paka n'alyoka afuuka omusawo kye bamulabamu. Naffe buli lwe tukola kye tuwulira Katonda ayogera kwe kuyitibwako. Gwe ssebo teweebuuza kuyitibwako, kola ky'owulira Mukama akugamba ki ky'oba okola. So mu kukikola ebiro bigenda kutuuka paka wetuuka mu kuyitibwa okuyinkalakkalira. Ebyo biri automatic ne batakulagulako. Nze teri yandagulako okuva wansi okutuuka okutandika okuweereza. Nakolanga kye nawulira, Mukama kye yambikiranga kye nakola. Naawe teweetaaga kunoonya kulagulako na birala. Kola ky'oteekeddwa okukola, kola ky'owulira. Okuyitibwako kugenda kutuuka kweraga, naye tekujja kweraga naye banaakulagulako. Obuzibu tulina nti abasinga balaguddeko oli nabbi oliki naye nga tobiraba. Bakulagulako oli nabbi, tolina kyolaba, tolina kyokola ki, tolina kyokola ki. Bakulagulako oli kino, tolaba kigenda maaso, naye bakulagulako ogenda kuwonya abantu, ogenda kola biki, byonna babyogera naye tolaba. Ogenze ku nsozi, ogenze enuneri, tolaba kivaayo. Ekyokuddamu kiri ki? Tojja kubiraba paka lwolituula okutandika okuwulira ki eddoboozi lya Katonda lyekyogera. Konootandika okukola ekyo step by step. Mukama ayogera ki? Kwegayirira, kunoonya Mukama, kusaba, kusiga, kugaba, kuyamba, kutendereza, kusinza, kubulira njiri ku luguudo. Konootandika okukola ebyo,
bino byenjogerako bijja kutuuka nga tomanyi na kumanya nti ebiro byebyo ojja kulabirawo, ojja kuba obulira olunaku lumu omuntu abeere amafuta gamugweko, mwoyo amugweko, abeere taatire weewuunye, omuzibu w'amaaso alabe nga tomanyi na kumanya. Ekitiibwa kya Mukama kirabisibe. Kale atanalokoka weetaaga Yesu, gamba Yesu kwebaza olwaleero kubanga oli mwesigwa era oli mutukuvu. Yingira mu mutima gwange, mpa omwoyo w'omutukuvu, sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu ky'obulamu. Kwaniriza mu mutima gwange ekitiibwa kyo kirabisibe. Yebala omwoyo omutukuvu kubanga onjagala. Mu linnya lya Yesu kusabira naawe otegere ebyenjogedde ampuliriza. Mukama akuwe ekisa okusituka okutandika okukola ky'owulira mu linnya lya Yesu. Amen. Bye bye and shalom.